Zako wena muna Uganda. Mawulire si malungi agagudde mu Eklezia wa Kristo. Anti omusaseredoti wa Katonda Reverend Father Deusdedit Ssekabira eyali akulira abavubuka mu ssaza ly'e Masaka era nga badde muweereza mu Eklezia e Masaka yawambiddwa gavumenti ya Museveni. Abasajja abaseddekezi bazze n'emigemera awala ziyite emmundu. Omusaseredoti ono wayise ennaku 5 bamusanga mu kibuga Masaka, drone n'emusika n'emutwala n'emuwamba. Ne basirisa abantu bonna abaali mubanjizza omusaseredoti wa Katonda. Bannayuganda, mawulire ga nnaku bino byaliwo ku gavumenti ya Amini. Ne bawamba bannaddiini. Father kiki ekyamuwambisa? Era ntudde n'abakristo abeerere ne bankubira amasimu ne mbagamba Ssekabira Father oyo mukwano gwange nnyo. Bwe nali mu seminaali enkulu e Katigondo yali abeerawo mu Delta nga yakulira abavubuka mu ssaza ly'e Masaka. Ne mbagamba muveeyo tumanye Father Ssekabira yonna gy'ali. Tugenda teekateeka okwekalakaasa gaggadde. Era mu ssaza ly'e Masaka nsaba abasaseredoti mikwano gya Father Ssekabira, abasista, abakristo abeerere, abayisiraamu, abasamize na mwenna buli muntu yenna okulaba ntubanja omusaseredoti wa Katonda ono kubanga yeewaayo okuweereza Kristo obulamu bwe bwonna. Eno gavumenti tulina okugiteeka ku nninga ete Father Deusdedit Ssekabira. Nkiddamu Yoweri Museveni ne gavumenti yo, where is Father Deusdedit Ssekabira? Mutandise okuwamba abasaseredoti, bannaddiini mubajja ku bituuti. Kino weekitiibwa President Kyagulanyi yakyogerako. Bannamasaka, abakristu ba Mukama, nga mulabye n'ennyiike y'okuwamba omusaseredoti wa Katonda. Father Deusdedit Ssekabira yonna gy'oli, tetugenda kukowa kubanja era tugenda kukola omulimu guno. Nebaza nnyo ekitiibwa President Kyagulanyi bwe twamutegeezezza ku njega eno eyagudde mu ssaza ly'e Masaka n'ateekayo obubaka obanja Father Deusdedit Ssekabira. Father Ssekabira muvubuka muto, musaseredoti muto eyeewaayo okuweereza Kristo. Abasajja ki kye baagala? Mutandise otuwambira bafather. Tetugenda kukkiriza. Kega mawulire ku Father Ssekabira esawa ya kakati wenjogera birungi si birungi kubanga bagamba nti engeri gye bamubuzaawo teri amanyi gyali. Ono chaplain w'abayuthi naye nga abantu basatira era Masaka abantu basatira wa Father Ssekabira okubanga esawa ya kakati teri amanyi amayitire eyo nga tuvuddeyo. Gwe bawadde ssente ajja atimbe ku mukolo ate n'akaalakaala n'ebintu nga biddugala bivundu atimpuddwa mizibu nnyo. This is Emily, that's how she behaves. She's like that. Yeah, she's like that. I know her. And that is Emily. She's not Emily. Look at us.
everything. Easy. You bring it. You're not taking anything. You're not taking anything. She's not taking anything. You're not taking anything. Agenda sasura yebo. Agenda sasura vitu yo. Agenda sasura vitu yo. No, that is not. Yes, that is to pay. Why did you pour? No balance here. Why did you pour her in? You come jangu. Saba jangu. Matamuna security. Afande. I don't know to be around. Because that is what we are supposed to do. You motherfucker. Fuck your mother. China Chantwara. This is the. She's called what? Blurry what? Blush. This is blush luxury. A luxurious decoration. What we showed her, and blush luxury. And what she has done, she has bought a bed cover which is very dirty and old. Very, very dirty tables with no table clothing. Look at the kind of table someone is giving another person for their function. This. And all she's saying, this is someone I've been talking to for a whole week. Yesterday evening she tells me she wants a balance before she finishes the job. I told her I'll call when she comes. Because she very well knew what she was going to do. Yeah. Her tables are very old, very ugly. Dirty clothes. We went to show an expo that we gave to her. And this is what she has done for us. And she came and did the work. This. She came and did the work and ran away. And now she has sent a gentleman. When you called her, she was very arrogant. And now, she says, she sends a gentleman that she wants a balance. If not, she wants to take everything back. These are the people who advertise themselves on TikTok, showing they do luxurious things. Look at the chairs. And this is what they do for people's money. This. That's what they deliver. This is what she delivered. We shall show you what we ordered and what we got. And when we talk to her, she says she's going to come and show us. We asked for a booth because it's a baby shower and we have nothing. And she's saying we didn't say it. But who does a function and does not make a booth? How do you describe what you have? And now she has come for her balance. And she has sent a kanyama that if not she's going to send police. Do you actually do? Hey guys, it's me again, Blush Luxury Picnics. We've had our clients ask, do you actually do other setups which are not basically picnics? And I'm always telling them yes. Ebintu bye tebabisimye bagamba nti byabadde biddugala ate ng'olidde ssente lwaki nabo ne bagamba nti totulabanga tujja kuyisaamu empi nga tuvuddeko era nga tweyongera tutunuulira ebigenda mu maaso n'eno mu ggwanga Uganda. Tuli ku nsonga y'emikolo. Ono avuddeyo n'agamba Chosen Beck nti abange kikyo yogera bitini oyogera n'owaana omusajja nga walabirira abaana bo era tofunangako naye nga musajja gw'owaana abaana ababe yali mu balabirira era waliwo omuntu omulala abalabirira. Banenze okwogera ku Chosen Beck oba nzize okwogera ku bufumbo bwabwe. Chosen Beck
wali mu bufumbo obuddemu ofunye omusajja omulala alhamdulillah era mwanjudde era oli bulungi naye nkugamba nti ebigambo ebingi oyogera ennyo oyonoona bwe bulijjo okoma okunnyonnyola ennyo mukwano oyonoona oyo omusajja gwowaana nti omusajja munnange omusajja anjagadde nnyo bannange omusajja andaze omukwano oyo omusajja akwagala ennyo akulaza omukwano ayina omukazi emabega gw'akaabya amaziga ayina omukazi emabega gw'alaga nti tamwagala ayina omukazi emabega asiiba akaba asiiba alaajana n'abaana gwoyo gw'ogamba nti akwagala ate ayina gw'atayagala nawe Amiri ayinza okuba yakulaga nti takwagala naye ng'ayina gw'ayagala naawe oyo omusajja gw'owaana ayina gw'akaabya amaziga Susan Becky obufumbo bw'olimu obwo gwe bw'oyita nti obufumbo bwange bwali bubi nnyo obufumbo tebukyuka n'oyo gw'owaana nti musajja bane mulungi nnyo akulaza okwagala mukwano omusajja abasajja be bamu omusajja gw'oli naye ne gw'oleka emabega n'ali mu maaso bonna obasanga nga kye kimu Susan Becky teri muntu obufumbo buli muntu alihamudulira nti gwe Katonda akuwadde obufumbo bw'owulira nti oyagala era omusajja gw'owulira nti akuwadde emirembe naye omusajja akuwadde emirembe ate ye ayina gw'alumya nawe Susan Becky oyina gw'olumya Susan Becky abakazi bali mu bufumbo nga balina ebizibu bye bafunye mu bufumbo gwebyo by'okaaba era omusajja ayita ngambangako nti anjagala era omusajja simanya yankubanga emigo omusajja yampisangamu amaaso Susan Becky abakazi bagumiikiriza mu bufumbo abakazi bafumbidde nga bafumbye ku bugubi abakazi bali eyo mu bufumbo nga buli kaseera bakaaba gwengero by'oyina ate ng'oyina ne ku ssente ng'omukazi aga kale banenze n'embeera nga nyina ku ssente simanyi oba nsobola okubeera bwento nga ye mwavu takola ebizibu biryanga bizibu omusajja amuyisamu amaaso omusajja amubonyaabonya naye nga gwe buli kimu okirina naye ng'odda mu kamera okaaba ng'oli mu kamera okaaba naye nga ye oli talina nawasobola kabya talina nagwasobola kigambako talina na famire abakazi bagumidde ebizibu gwe Susan Becky ebyo by'okaaba amaziga okyakaabisa kajanja ki ekikusindiikiriza okunyumya ku ex wo ki ekikusindiikiriza okunyumya kwa Amiri asirise Susan Becky mu bufumbo oyinamu abaana era oli agenda sigala nga taata w'abaana bo naye weegendereza ebintu by'oyogera omukwano guyinza okuba mungi nnyo gw'olina naye omukwano gujja kutuuka nagwo gufuuke nga ogwa Amiri gwe okuba ne Amiri naye wamuwaananga era wayogeranga bingi naye nze ngamba walikendezeza ku kwogera walikendezeza ku byogera just gwe n'ofa ku mwami wo Profesa n'omufaako banene n'omufumbira akamere bannange n'omwagala n'ova mu kamera ng'oyogera ku Amiri ekyo walibadde okikola kubanga ku lw'obulungi bwo kunookula obulungi bw'abaana bo ne ku lw'obulungi bw'oli omukyala bawo gwe yasuulayo gw'owaana nno akwagala nnyo ate alina gw'oyasuulawo oyo gw'owaana nti Amiri yali akufudde single mom alina bawo Ssekajja gw'owaana naye alina gwe yafuula single mom ate nga kaana kato bannange bino ebintu tubijjemu akajanja nti bannange biki omanyi abayimbi abasinga mweyita nnyo nti mwe ebizibu ebisinga birina kukwata ffe mwe temulina kubeeramu ebyo bizibu abakyala batudde mu bizibu abakyala bakaaba abakyala babonaabona abakyala babba baabwe banjudde bawasizza babakubye emiggo babagobye mu maka babafulumiza mu maka ge beekoledde ababiri naye ng'omukyala gyali omumwa naye gwe oli bulungi omusajja olina naye otukaabirira amaziga bannange biki ebyo ebizibu Susan Becky by'oyitamu abakyala babiyiseemu abakyala babibaddemu babiyiseemu abakyala bangi babiyiseemu kati tokaaba nze ngamba ekifo ky'okwogera ennyo bino by'oyogera ennyo nze ngamba wali wagadde mwami wo n'oyagala n'abaana bo n'obeera mu bufumbo bwo n'otuula kubanga buli w'oyogera ennyo ate okola ensobi buli w'oyogera ennyo ate oyoona buli w'oyogera ennyo oyina bw'olumya oyina bw'okaabya amaziga bw'olumya mukwano okwogera ennyo si kwe kusinga okwogera ennyo si kwe kusinga Amiri ayinza okuba yakuyisanga bubi n'oyo Ssekajjawo naye ayina omukyala emabega gwayisa obubi ayina omukyala gwakaabya amaziga bannange muleke tulowoozeza nti mmwe munnange gw'oli wa kitalo nnyo singa ku bakyala abalala
toli wa kitalo, toli wa kitalo. Ekyo ky'oba omanyi. Ekisooka mugambye nti oyogera nnyo nti wandyagadde mwami wo n'abaana bo n'osirika n'ofumbonyega ettooke nti naye ebigambo bikusuuseeko ate nti ne weerabira nti omukwogera ennyo olina aboolumya nti naddala gwe oyinza okulowooza nti olumya dikiteeta Amiri naye olumya mukyala wa Ssekajja gwe yasuulirawo abaana n'amuleka na mu nnyumba nga si nsasule ate gwe oli eno owaana alabiridde abaana bange nange bakugambye genda mpola. Nze we tuli byonna nja kubanga mbikuwa era okubanga mbikutuusaako awo nga tuvuddewo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo. Omwami ali wano abuulidde enjiri n'agamba nti ng'oli eyo munnange nga wafuna essente za PDM naye nga tuwagira Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ogenda kukwatibwa. Ngamba atakwagaliza tokola ki? Omuluka gwonna ennaku z'omwezi nga 10 n'ezo Museveni gw'atagenda kuwangula. Twamaze okubuulira banneimba bammwe bawandiike obupapula. Omuntu gwe balaba nga yafuna ssente za PDM naye nga tawagira NRM bawandiike obuki babutwalire babagiso. Ennaku z'omwezi nga 15 kasita Museveni atawangula mulimu mu Lukago tugenda kubanoonya tubakwate mukomyewo ssente zaffe tuziwe NRM abamuwagiite. NRM ki? Okitegedde ekyo? Mbadde wali oli n'ambuuza bwe banaategeera batya nga saamuwadde. Naye bwe tubadde mu miitingi eyasoose abantu babadde nduddewo okuyingira munda nga bagamba RDC abo tebawagira NRM batuviire mu lukuŋŋaana lwaffe. Abo FDC batugamba ng'oli mwana waffe. Ontegeera bulungi? Nga bwe babategedde nti temuwagira NRM be bagenda okuwandiika obupapula babutwalire Giso okulonda nga kuwedde otuwe ssente zaffe tuziwewo NRM eyawagire ki? NRM. Ekyo kitegeeregese kubanga tukoye ekyogo Museveni alese PDM omusasulamu kulonda kisulumuzo. Olwo obunanfusi tetujja kukkiriza. Buli mbuzi ku nkondo yaayo. Awo we tuli essaawa ya kakati ebintu bya mbirigo naye onavuddeyo n'agamba nti munnange ku nsi kuno teweewaana nnyo teweemalangamu nti ffenna tuliko kuki tuli bagenyi essaawa yonna. Eno ensi teryayina garanti ku ngeri kina nnaku ki oba myaka emeka gyagenda kugiwangaalako. Toteeka maanyi ku nsi wagisangawo ogenda kugireka. Mubaka Naroga Kevin bwe yabadde agenze mu kitundu ekimu mu Mityana South okunoonya akalulu ka door-to-door we yagwiridde ku musirikale ono eyabadde omusanyufu ennyo okulaba ku Naroga Kevin ng'omukyala yeesimbyewo alabika obulungi nti afande kyekimu kye yakoze mu smile mu bwetowaze mu bukkakkamu mu ssanyu yayagadde okwaniriza omubaka Naroga Kevin era n'amuwa ne haaga nga bw'olengera. Amawulire agazzeeko oluvannyuma lw'essaawa entono ennyo nga Naroga Kevin kyajja ave mu kifo ti omusirikale ono yakwatiddwa n'asibibwa. Ebintu ebimu temubikola nti mwagala gavumenti. Ebintu ebimu mubikola kati ffe abantu amu tukimanyi ti nammwe mwennyini temwagala gavumenti mubikola kwongera kukyayisa na kuvumaganya gavumenti ya mwami Museveni. Musango ki munno gwe yakoze ogumudetainingisa okubanga olwayiro musibe okubanga yayaniriza omubaka wa NUP atannaba nakulya kalulu atannaba nakola ki wabula mukazi watte ali mu kunoonya akalulu and someone because yamwerokamize n'amuwa hug like any other friend gwe n'osalawo mu detailing. Yes, oli ku NCK TV tuwerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereva mawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako ngamba bugambye nti gwe tuula butuuzi kalira nywera buli kiwetaaga okubanga omanya wano wokka ku NCK TV tubeerawo nago era tubawo kubanga tugakutuusaako mu bujjuvu bwagwo. Ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso era tulina amawulire mangi nnyo nnaku olwaleero gye batambulidde bingi.
gwetuula butuuzi ate nno ng'omaze okusubscribinga ebisigadde mba nkomawo nabyo nzikiriza mbe nga nkwerekereza nja kuba nga nkomawo mu masaawo n'amawulire mangi nnyo tovaawo.